Buli mwaka abakyala kumpi 16 be bafanga bazaala ng'ate abaana abawera ddala obukadde buna be bafanga bazaalibwa. Kino abakugu mu byobulamu bakyesigamiza ku bakyala obutafuna buyambi mbagirawo nga batuusizza okuzaala olw'amalayira agaba geesudde akabanga nga bwe batuusibwa mu malwaliro amaanyi gaba gabaweddemu. Abakyala abakyasinze okuyita mu mbeera eno be baba bali mu byalo n'abali ku bizinga olw'ebbulwa ly'entambula bwe kituuka ku bizinga gujabagira anti baba balina okunoonya amaato g'enkasi kwe banaaseeyeza abakyala bano okubatwala mu malwaliro agabagaliraanye okusobola okuzaala. Wano Sipiika wa Paalamenti Rebecca Kadaga wasabidde ababaka ba Paalamenti okuddukira abakyala bano abali ku bizinga kuba gavumenti essira esinze kuliteeka ku ambulensi ezitambulira ku ttaka nga kyokka ku bizinga abantu balina kukozesa maato, ekitegeeza nti ambulensi z'amaato zeetaagisibwa ku bizinga okuyamba abakyala bano okugenda malwaliro mbagirawo okusobola okukomya ku bungi bw'abo abafiira mu ssanya. Bapulaningira ku kye tuyita mainland. Tebajjukira tulina ebizinga bingi mu Uganda ate biriko abantu. Kati okugeza nga poliisi ya Health Center 2 bw'ogenda Kalangala eriyo ebizinga ebisukka 6. Kakati omuluka guli mu kizinga ki. Wawoteeka Health Center eyo esobole okutuukako abantu. Ye Health Center 4 oba eddwaliro y'e Kalangala omuntu omuzinga atuukayo atya. Transport eyo abateeka tebagirowoozaako. N'ambulensi nnyini teziriyo. Kati okumala emyaka 3 mbadde njogera ku nsonga nga nsaba gavumenti nti tufune ebizinga ambulensi ez'amazzi. Ambulensi z'enguudo tuzikolako ninaddagadde tulabe ku ambulensi ez'amazzi kubanga eri abantu ba Uganda. Okusinziira ku Sylvia Sennabulya, nankulu w'akakiiko ka Network of African Women Ministers and Parliamentarians akavunaanyizibwa ku byobulamu by'abakyala ab'embuto, ekiviiriddeko abakyala okufiira mu ssanya y'enkola ya gavumenti ey'akasoobo kuli obutawandiisa basawo bamala okuyamba abakyala nga bazaala. Ebyokukola tubimanyi era tubyogera naye kiruma nnyo okuba nti omanyi nti abakyala beetaaga omusaayi, twetaaga blood bank, twetaaga amakubo amalungi, twetaaga amalwaliro nga galimu n'abasawo nga basulwa bulungi. Agamba ekiruma nti olaba nti obimanyi ebirina okukolebwa era obyogeddeko naye okukola kugenda mpola. Akulira akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku byobulamu Michael Bukenya agamba okukendeeza ku muwendo gw'abakyala abafiira mu ssanya essira ababaka ba Paalamenti bandiritadde ku kukomya abasawo abasooka okusaba ensimbi okuva ku bakyala nga bagenda okubalongoosa nga kyokka n'abamu baba tebazirinawo mu bunnambiro. Kizibu okulisanga ng'abantu tebasasula nga bazaala. N'olwekyo tulina okutuula ng'ababaka ne tulaba nti kiki kye tuyinza okukola omuntu okusobola okuzaala n'asasula oluvannyuma gavumenti esobola okuteekawo enkola eyo. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.